Njagala okusaasira nnyo Uganda. Kubanga Uganda Parliament appropriating sente y'okulooba. Atulowooza nti bunaatuyamba okwanguya n'okukendeeza ebizibu mu kulonda. Naye obumma tebwakola. Tusalawo okugenda mu manyi. Naye ekyennaku nti Electoral Commission eringa yakozesa akakodyo akukulaba nti ate babbiramu bululu. Olunaku lw'eggulo nga bamaze okulonda nagenze ku polling station ng'abantu bankubidde nti black boxes baganye ozisiiringa ne bazita proof tamper proof envelopes tebazisiirinze bataddemu results naye tebazisiirinze abaana ne badimandinga zisiiringwe baganye totally kumpi ku polling station zonna naye nga kigendwa kya kukyusa results. Leero tukirabye ti results zonna zikyusiddwa. Osanga mwami Nsubuga Kizito uyafuna 0-0 nga kakati baleese obina. Ekyomukisa mulungi tewaliwo polling station nkambe esawanga ne polling station nga nkaaga azirese nga alinawo 2-3 10-15 nga nze ninawo bwe nafunye kubanga asobodde okukyusa figures naye tebamanyi bubbi kubanga wakyusa ate n'atakyusa figures ziri endala in words oba okozi kyabwereere kyekibaddewo kakati bazze ne kuba kansala batandise okubaka otegera kyannaku tusaba akalulu Katonda atugamba mu ngero 18 nti akalulu kabeerewo kawula ab'amaanyi abawakana nga Katonda akuwadde gwe obuyinza okujja okulonda abantu balonze nga Katonda yagenda obba omukulembeze naye bagala kwewa mukulembeze kyannaku nsaba Electoral Commission kuli mu Rwanda njagala okwebaza Regional Election Office nti asazirewo nti gundi yonna ebaamu n'obusu esazibwemu ndowooza egenda okuba solution. Number one batabalina DRF bomb ezaabwe bakozesa za Electoral Commission ziba bateriddemu kati weebuuza kiki kibagoba tubasabye baleete ezaabwe tukompeyalinge n'ez'abakandidates abalala tebaleeta zaabwe n'olabira ddala obudde bw'enkukunala tetugenda kukkiriza mmwe. Buli kansala yenna azifunye nze nfunye mpitirivu abasajja bafunye 0-0 balangira 2-10 bakuba nti Katonda yapadde bungi nnyo titebasobola kukkiriza mu basinga 6,000 tukirabye gwe asaga abantu temunaba kutandika kujaguza kyemwalabye mu community temunaba kutandika kujaguza mujaguzi nze natandise dda era neweevu nsikasuka kuba mutulabe meya kuba mutulabe bawe meya bawe kati Shifra okyaliko oba wagenze dda kugaba mmere nkoleetya Shifra ekya antisaala okyaliko oba kuwali ngamba nti kwendi oba toliiko omuzadde kankwanjulire Kikaaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and designing okukanika emmotoka okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka enja y'abaana nnungi layibulale ya mulembe ow'ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala kuba ku 07724279. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street
ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall. Otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Tattoo Collections. Tuliwo ku lw'endabika ennungi. Ogenda mu ofiisi, olina mbaga oba owujjaddemu ewaka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu sayizi zonna. Office dresses, shift pants, party dresses ne casual. Ate mu abambazi b'empale oyagala blouse, sikaati, nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto. Tattoo Collections. Tulina ebyokwebikka ng'amasuuka, duvet covers, zitawel, throw-ons n'ebirala bingi. Ate mu abakyala tulina ebyokwewunda byammwe nga earrings. Oyagala kutereeza ku mubiri gwo? Tulina supplements ez'enjawulo nga collagens, fat burners ne multivitamins mu bika eby'enjawulo. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe ekya Ntinda Shopping Center, room number A09, emabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zain Forex Bureau. Okumanya ebisingawo tukubireko ku 0773 72 51 52 oba 0702 89 44 10. Oyinza n'otusindikira email zaitattoo@gmail.com oba genda ku mikutu gyaffe gya social media. Tattoo Collections. Find your style. Find your comfort. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru, ly'abawala n'abalenzi, ligatta amadeeni gonna, liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga, lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala, tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799.